omuntu aliko empewo Tereza obulamu bwoti. Omuntu aliko Lubaale wenna oba omuntu aliko empewo emabega eri obanga wali tolina busobozi n'ogendako ew'omusawo n'abaako emikolo gy'akugamba okole oba n'akugamba nteekawo bakibbo kya Lubaale oba teekawo kino oba kola bwoti naye nga obusobozi tolina okaba bukaabi naye nga mu mutima gw'osaba singa afuna obusobozi nandibituukirizza n'olemererwa naye ng'otambuddeko ku basawo era olina by'otegedde oluusi ogenza omanyi malogo omusawo agambye nedda si malogo ono Lubaale abanja kino ayagala kiri ayagala kino naye ng'obusobozi obubikulu gamba ti kati mbikozesa eki olwaleero n'ofuna obusobozi nandikuwadde gaabuwa nti ebyo ebyakugambibwa ku luli wandibadde ofuba okulaba nga obitereeza oba obiteeka mu nkola. Eriyo abaana bava kuno ne bagenda ku byeyo naye nga mu biseera nga ali kuno nga yali mwavu muzibu era nga buli wamu tajaawo oluusi n'atambulako ku musawo naye ng'afuna okusoberwa afuna okukaaba yeebuuza lwaki nze era ng'alayira mu mutima ne banne ne mmala nkwata ku ssente banne ne mmala nfuna obusobozi nga kituufu empewo zimulumye nnyo mwebali nga bali ku byeyo eyo nga we yabirira kuno nga yatambulako naye nga muli mutima agamba singa nfuna ekyewuunyo ne nkwata ku ssente oba oliawo bino nandibitereezezza okitegedde ng'era watambulako mu basawo naye ng'okuva lwe wagenda ku kyeyo weefuula okitegedde obulamu bw'abantu butandika butya okufa okuva lwe wagenda ku kyeyo nga wafuna okwefuula mu mutima contract eno bweggwako olowooza kuli nyuwinga ndala okitegedde guno omulimu guweddeko osaba mulala naye luli wali kuno ng'oli mwavu lunkupe era ng'olina ebintu ebikuluma era ng'olagirirwako ku basawo ab'enjawulo gendako egindi gundi ajja kuvumula oluusi olina birwadde oluusi omutwe gusiba gukuluma oluusi biki n'otambula ne bakubuulira nga bw'oliko Lubaale bw'oliko omuzimu gwa jjajjaawo bw'oliko oba muzimu oba wagusikira bw'oliko kino oba kiwanuka akuluma naye nga omutima gwo guliko amaziga gugamba naye singa waakiri nfuna wakalimu bwe babanga bajjajja mu mutima abantu banyenya emitima gyabwe gyogera mu mutima abantu banyenya omulaba oluusi ayinza okujja kati nga ffe mu lubiri lwaffe n'omugamba kyetaagisaamu kino kyetaagisaamu nekiribamu yanakubanja ekikapu biki agamba jjajja sente ngenda zijja wajjajja siina sente jjajja mirimu gyaggwawo gyafa biki naye ng'omulaba mu mutima ayina ekintu kyayogera mu mutima omutima gwe gwogera omutima nga gugamba naye singa bwe babanga bajjajja singa bampaawo ekyewuunyo wakiri nenfuna omulimu bw'abanga Lubaale singa nfunawo omulimu ng'omutima gwogera jjukira omutima gw'omuntu gwogera ne Lubaale kati mulimu empewo abantu abamu ezibakwatibwa ekisa naye nga kivudde mu mutima gwe gukaaba guliko amaziga oli nga yeebuuza naye bwe mba nga nazaalibwa maama ne taata baganda bange lwaki bwe mbagamba ebintu bino tebakkiriza lwaki ndi bwomu lwaki nninga atazaalibwa mukazi lwaki nze kati ng'oli ebibuuzo by'abiina ku mutima kati jjajjaawo amuwulira omutima kye gukaaba omutima kye gwogera jjajjaawo amuwulira kati alemereddwa bikola agenze apalapalanyiza biki afunye mukwano gwe awampangidde mwana agenze ku kyeyo atuuse ewantu bamusasula emitwalo 6 oluusi kakadde oluusi kamu kitundu bamusasudde mwaka gumu myezi 2 bw'amalamalako ne ku buzibu bwe butonotono mwaka gumu imagine omwaka myezi 12 omwaka omulala myezi emirala 12 okitegedde omuzzukulu yeefuula ddi omuzzukulu wali akaseera ke yabeereramu mu Uganda ng'omutwe guba gumuluma biki naye nga kati byasirikamu omutima gwe gulina kye gwasaba empewo yatambula ne bamulagula ne bamugamba oliko empewo naye nga talina busobozi wabula omutima gwe gulina ebintu bye gwabanga gwogera empewo ne zimuwuliriza era ne zimuteerawo paasi n'ayanguyirwa buli kimu kino ngenze wali biki n'ayanguyirwa n'alinnya ennyonyi n'agenda mwaka gumu myaka 2 oluusi obulamu bukyuseemu yasigaza kuloota oluusi takyalumizibwa nnyo mubiri
mubiri tegukyamuluma, omutwe tegukyamuluma, oluusi gumulumalumamu gugera ebiseera ne gujja ne gumulumamu. Ani alitegeera empewo zino amakulu gaazo era ani alitegeera olulimi lwa Lubaale? Ebiseera ebisinga obungi omutima gwo kyegwogera tokisazangamu. Omuntu wenna aliko empewo omutima gwo bwe gugambanga nti ne bannange muganda wange ne bw'omusaba omutwalo tasobola gukuwa, ate muganda wange gundi ali bulungi. Kyokka kati baŋŋamba Lubaale yatubanja ng'ekika, kyokka ndi bw'omusiina wenzija ku mutima, kyokka ne bw'ogamba tate ebintu bino abyesamba ku mutima. Naye Lubaale bw'abanga Lubaale waali ne mbulwa n'omulimo mu nsi, ne bannange ku mutima eriyo omuntu akaabisa omutima. Singa Lubaale singa waakiri nfunayo akalimo ne mbitereeza bye baŋŋamba ku mutima. Kakati munnange tezirwayo ng'ofuna paasi biki bintu kyogobako kye kitambula biki tajja awuliriza amaziga go. Munnange ofunye omulimu obuuse, okoze mwaka gumu myaka 2 naye ng'era tokoma kuloota ebirooto by'obifuna. Contract eweddeko awe wava kalumanywera abaana abamu njagala kusaba mulimu mu myaka 2 mirala oba myaka 3 mirala oba 4. Ayina ebintu bye yeerabidde. Eri abaana abagenda ku byeyo linakubira essimu n'agamba jjajja nze gwolaba nafunako miliyoni 10 ne zifa. N'omubuuze Bulaaya omazeeyo bbanga ki? Timazeeyo emyaka 4. Ne jjajja bwe nagendako e Dubai gye nafunira miliyoni 10, kati ne Dubai ne byonooneka nnyo sente zaayonona ne zifa biki zaafa ne ndowooza okudda e Uganda. Kakati jjajja ndi Jordan oba jjajja ndi Saudi. Okitegere naye era jjajja ebintu byonna biganye, ebintu byonna binsobedde. Abaana be bati obawulira. Kati n'omubuuza mu kugenda e Bulaaya wagenderera bbanga ki? Nti nagenderera emyaka 2. Okitegedde kye muba mulina okumanya, empewo kubuusa okutwala e Bulaaya lulinga lutabaalo, oba ogenze kubbayo bubbi, oba togenze kwekulaakulanyizaayo, kuzimbayo, kugulayo, kufuulayo wammwe. Ebiseera ebisinga obungi mumanye kino, omuntu aliko Lubaale empewo ziba tezikwagala kuziwaŋŋangusa. Ekyo kimu. Empewo tezaagala kuzenjeeza, ekyo kyakubiri. Kati bw'ofuna chance n'obuuka kozesa ebbanga ly'ogendeddemu. Ssente z'osoose okufuna zijja kuba za mugaso gy'oli. Buli lw'olaalika nga omutima gwo gulina kye gwali gwogera, kye gwali gusaba, n'oyongerayo ebbanga. Ebiseera ebisinga obungi abaana abo bafiirwa ssente zaabwe. Tufunye abaana bangi, bino ebintu bire byakuyiga gye muli, kubanga experience n'okulwa mu bazzukulu tubaluddemu nnyo, tubategedde nnyo. Abaana bangi abatukaabiridde amaziga. Okitegedde? Tufunye abaana bangi abagenzeeko e Bulaaya nga gwe yateresanga ssente ze yazirya. Okitegedde? Ayina munne gwe yeesiga ng'ayina ku ssente n'amugamba zimpe mbeere nga nzikozesa, ojja zisanga. Bw'atuuka okusaba okudda, agenda okudda eno ng'oli amubuulira lulimi lulala. Ssente nno munnange zaagwamu obuzibu biki, naye ngenda kutandika zikuwangako mpola mpola. Abadde yamuteresa miliyoni 6 n'atandika nga bw'afunayo 3 gaamuweereza, bw'afunayo 4 gaamuweereza, ssente ziba tezimaze kufa. Nga amusasulira mwana 3, 2, 10. Aye nazo ne zituuka ne zitaggwayo. Oli bulwabeera ng'akuwako emitwalo 3, ssente ezo oba wakolera bwerere ziba zaakuliibwa. Tufunye abaana bangi abatadde ssente ku akawunti z'abannaabwe ne bazibba. Tufunye abaana bangi abalina ebintu bye bagezezaako okwagala okukola ebyenkulaakulana, ssente zifiiramu. Bwe yagenda yasayininga emyaka 2, okitegedde, n'agyongeramu. Kyokka manya bino, omuntu aliko empewo teziwaŋŋangusibwa. Bw'ofuna chance n'oziwaŋŋangusa, tunga koze waavubye, nditwala bingi teyatuuka, kolayo z'okoze. Ate tetwogera ku buli muntu agenda Bulaaya, nedda. Si buli muntu agenda e Bulaaya. Eriyo abaana abali e Bulaaya oluusi yafunayo obutuuze, yawasizaayo omukazi biki. Si buli omuntu ebbanja lifaanana n'erya munne. Njogera ku ggwe ayina endagaano ze wakolanga ku mutima. Omutima gwo gwakaabiranga ki? Omutima gwo gwakaabiranga kufuna busobozi. Omutima gwo gwakaabiranga ki? Omutima gwo gwagambanga naye ne mmala nfunawo embeera.
naye ne malangwa ku sente nengula poloti, naye ne malangwa ku sente bwenti nzikozesa kye zirina okukola, naye bangambye ebintu bino nti Lubaale manja ne mala nfuna sente bwenti bw'obanga jajja wooli nsooka kutuukiriza bibyo. Gye bali abaana, eriyo abaana agenda ku kyeyo n'asuubiza amukwatiddeko n'aga nti omusaala gwange gwe nsooka okufuna emyezi 2 nja gikuwa. Omwana n'atuukiri ne yeefuula. Okitegedde? Eri abaana abamu abayandayanda mu kubuuka, n'afuna omuntu n'amuwa sente ze oba miliyoni 2 n'agoba ebintu bye, ne bakola endagaano y'ebigambo etali mpandiike. N'amugamba nti mu myezi 3 ngenda kukolera bwereere, emyezi 3 sente ze nsooka okufuna nsooka kuggyako sente zo. Okitegedde? Abaana ne batuukeyo ne beefuula. Okitegedde? N'azimusasula bubi, oluusi n'atazimuwa, naye nga baayogera bakkaanya baateesa. Abaana bangi nnyo abeefuulira mu biti bingi. Okitegedde? Eriyo omwana abeera n'amaddu g'okubuuka ng'alina munne ali Bulaaya, ono ng'ali kuno, munne ali e Bulaaya n'amugamba naye bw'onojja ononsasula, nti nja kusasula, nkukolere ku bintu bino ononsasula, nja kusasula, sente zange onoozimpa nja zikuwa. Abo nabo abaana tubalabyeko. Omwana afa kimu kubuuka, n'abuuka n'agenda, bw'amanyiirayo n'amanyiirayo, ono eyamutwala afuuka mulabe we, eyamukolera paasi afuuka mulabe we, kubanga alaba eri amanyiddeyo tewakyali kimulema, ayize obukodyo. Obeera otya mu nsi etali yammwe? Obukodyo bonna bonna abuyize, tewakyaliwo kimulemesa. Ogenda okusanga bajjeemu lutalo, ogenda okusanga tebakyateesa, tebakyakkaanya. Abantu abamu okwefuula kwabwe kwe kubaleetera ebizibu. Okwefuulira munno kwe kuleetera ebizibu. Abaana abasinga obungi apaala n'ensi ne yeerabira ani omuzira we. Mukwano gwo akubuusizza n'otuuka e Bulaaya, mu nsi muno oba olina okumulaba ng'omuzira. Mukwano gwo oyo akuteereddewo paasi oba akwongereddemu ne ku ssente, akusalidde amagezi bulijjo bali tomanyi babuuka batya okutuuka e Bulaaya. Naye nga mukwano gwo abadde asinziira Bulaaya, ebiseera ebisinga obungi ne bwakunyiiza. Okitegedde? Ne bwakunyiiza waliwo ekintu ky'oba olina okuleka. Okitegedde? Ebiseera ebisinga tubagamba nti oli alina kye yakkolera bwakusobya musonyiwe. Naffe tutera okubagamba eno gye tutudde mu mbiri, oba omusawo yenna oba omuntu yenna nga yakuyambako, naffe tutera okubagamba eno ti bw'oba wajja kunoonya nsonga n'ofunako ebitagenda bulungi, oba nenkunyiiza oba nenkusobya, waliwo ekintu kye tugamba nti musonyiwe. Okitegedde? Kintu kitwale easy, bako byoleka. Okitegedde? Musonyiwe, sonyiwa, bako ebintu byoleka, asirise teyejjusa, ate oyinza okusanga enkya ng'era alina ekirala kyasobola okukuyambamu. Okitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kakati abaana abasinga obungi babubbuuka, munne amuyambye, amukwatiddeko, amutuusiza ku kye yali tasuubira kutuukako. Omwana amufunye mistake entono nnyo, anyiiza obutadda mabega, anyiigidde ddala, agambe teyandibadde gundi, naye teyandibadde gundi w'oli ye yakutuusaawo. Okitegedde? Lwaki omwefuulira? Lwaki omukwano guggwaawo? Fuuka musiru. Oyo aba maama wo, oyo aba taata wo, oyo aba muzira wo, oyo aba yakkolera ekintu baganda bwe kibataakukolera, aba yakukolera ekintu kitaawo kyataakukolera. Awo wonna wooli lowooza ku mukwano gwo bwe mwateesanga naye. Ekyo kyonna ky'oliko lowooza ku ntandikwa yaakyo. Ani gwanyumyanga naye, ani yakuwanga amagezi, ani yakutuusaawo, ani yakukwatirako. Abantu abo ne bwali kunyiiza omusonyiwanga, ne bwali kunyiiza osigala ng'oli musiru gy'ali. Abanga muzaddewo, mulimu abantu katugambe ng'okugenda e Bulaaya si kyangu, mulimu abantu abamu oli nga yakusookayo e Bulaaya n'akusalira amagezi, n'asala gano amasimu, biki omwana oyo bw'ajjaawo mukolere bwoti ne bwoti, biki eno n'osinzira eno n'omugamba nti kati baatusabye ssente eza check-up, biki olina kugamba omanyi kati kola bwoti ne bwoti, omanyi kati gendako ewa maneja gundi. Okitegedde? Omanyi kati kola bwoti ne bwoti, gendako ewa maneja gundi, gendako ewa omusajja bw'ati, gendako ewa omukazi bw'ati ajja kukuyamba, gendako wano biki, airtime, ebiseera biki, oli n'abiteekamu n'obuuka n'ogenda myezi gumu, myezi 2, myezi 3, oli n'abaako ekintu ng'oba mistake nga bumanyi abantu beesobya.
n'onyiiga n'ofuukira ddala anyiigidde ddala munno n'omwekutulako n'omwesalako. Eri abantu abali e Bulaaya abamu nga batudde ku maziga nga waliyo abaana abamu gwe yalowooza nti nkuleese nange kambeko ne muganda wange eno bwe tunaawanyisiganyanga we nnaabanga nnemereddwa oluusi anampolanga oluusi anannyambanga tunaayambagananga. Eriyo abaana abamu be bakolera paasi ne bagenda e Bulaaya naye nga abazzi bakoledde bagamba ye bw'anajja tunaakwatagananga tunaabanga baluganda agali awamu ge galuma ennyama naye nga olwaliro batudde ku maziga era mulimu abantu abagamba nti nze sikyayamba. Okitegedde gwe omuntu akwatiddwako sonyiwa. Okitegedde beera ize mu bintu ebimu sonyiwa. Okitegedde baaka ebintu ebimu by'omma amazzi batika amazzi mu kamwa. Okitegedde ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kale no ne bino nayo bwe biri. Abaana bagenda ne babeera n'amaziga ku mutima emitima gibaako ebintu bye gyogera abaana ne beefuula. Ebiseera ebisinga obungi Lubaale abaluma abasinze mwefuula abalya mmere tebeesigika abalya mmere bazibu. Oyamba omuntu enkya nakufuukira ekizibu n'okwatira ku muntu enkya nakufuukira ekizibu. Osobola okubeera ku muntu n'omuliisa n'omulabirira mu bulamu obw'obuntu oluusi akusabyeyo emitwalo 10 oluusi akusabyeyo omutwalo oluusi omuwaddeyo 2 biki oli n'omunyiiza ekintu kimu ekintu ekyo ekimu ne kibikka ebintu byonna by'oyise naye. Okitegedde mu biseera bye eby'okusoomoozebwa. Okitegedde abantu bangi nnyo abatudde oluusi oli alina kasente oluusi akasingako oluusi amakampuni ag'enjawulo oba embuga ze tutuddemu. Okitegedde osobola okukwatira ku muntu ebintu enkya byajja okwerabira oba wano alakinga mutwalo wali alakinga 2 wali 10 wano kino wano kiri. Okitegedde eriyo omuntu asobola okubeezaawo omuntu mu kaseera ak'okusoomoozebwa kino ng'abalya mmere bwe babeera ne mufunamu obutakkaanya oba n'omunyiiza gw'ayamba n'onyiiza oli gw'oyamba. Okitegedde gw'oyamba ne yeerabira ebintu byonna oba gw'oyambye oba gw'okwatiddeku. Eriyo omuntu gw'osobola okukwatira emitwalo 5 n'ogamu. Eriyo omuntu gw'osobola okukwatira emitwalo 10. Eriyo omuntu gw'osobola okukwatira emitwalo 3. Okitegedde enkya n'omusobya ekintu kitono nnyo n'ofuukira ddala omulabi omutemu. Okitegedde abantu bangi nnyo abalabyeko ku bintu ebifaanaganako bwe bityo naye nga bakugamba nti nga tonnaba kukyawa muntu oyo lowooza wano yakuwaako omutwalo wano yakuwaako 2 wano yakuwaako 7 wano yakuwaako 3 wano yakuwaako kino wano yakwatirako mu kino wano wali tolina kyakulya wano yakuwaako ku kyokulya wano yakubuddaabudako wano yaliko mukwano gwo ebintu bwe bityo. Okitegedde nga tonnaba kwefuula nga tonnaba munyiigira sikugambe nti naye nedda omuntu ono kamusonyiwe abalya mmere basobya yanyiiza naye kamusonyiwe. Mu butuufu wano nange nali siina kyendi omuntu ono wano yampisaawo wano yankwatirako ebintu bifaanaganako bwe bityo naye anyiizizza mu kino ne mu kino olwo otudde ku buliri. Okitegedde otudde ku buliri ogambe naye mu kino kankireke waakiri sigenda kuddamu kumubuuza naye kino kankireke olutalo kanukomye wano ebintu bifaanaganako bwe bityo olwo ne bajjajjammwe babeera babasasula. Okitegedde abantu abasinga obungi muliko empewo buli lwoba n'omutima oguleka ekintu buli lwoba n'omutima ogutwala ekintu ize buli lwoba n'omutima ogusonyiwa buli lwoba n'omutima oguddayo emabega gundi yankolera ki gundi twayogeranga ki twatesanga ki twakolagananga tutya yannyambamu ki kyeyanyambamu. Buli lwoba n'omutima ogwefumitiza ne guddayo emabega background ne gulowooza. Okitegedde nogamba naye yanyiiziza naye kino kankireke. Okitegedde waakiri sigenda kuddamu mukyalira naye kino kankireke. Twaliko abamukwano twaliko abateesa yanyambako mu kino wano nali seesobola wano nali simanyi nti nsobola okuyitawo yali gundi. Okitegedde wano nali simanyi nti nsobola okutuuka ku 2 okuva ku 1 yali gundi. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo mujja kulaba nga n'empewo zammwe zibakulaakulanya zibongera mu maaso. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo oluusi 0 muzikole mabega ne muzeerabira emisango mugikole mabega ne mugyerabira. Bintu ebisinga bye muyitamu ne bannammwe gundi andeza atya gundi abadde atya nange bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati weewava enjogera ya Lubaale egamba nti abalya mmere tebeesigika. Omuzzukulu agenda ku musawo nga talina wadde 10 omutima gwe ne gutandika okugamba nti singa nfuna wenzija emitwalo 3 singa nfuna omulimu singa ntuuka ku kitundu ekiti ne bwe kiti. Omuzzukulu n'alinnya ennyonyi n'agenda e Bulaaya n'akola emyaka 2 enkya ne yeerabira ebyamugambibwa omusawo. Okitegedde ebyamugambibwa ng'atambudde yali mulwadde yali asoomozebwa yali mwavu yali tayina weerabidde
okutambula kwammwe si mmwe mukweteerawo, waliwo ababalwanirira, waliwo emyoyo egibaliko egyo egibaloose egibawa obubaka egibakola ki naye nookera nga omutwe guliko kamunguluzo, omutwe guliko kanzunzu, gukuba obba gukuluma, mu lubuto mulimu ebigulumba biki kati ebintu ebyo wabitambulirako ku musawo n'akubuulira ebikuluma, kati ebintu ebyo ne bikkakkana n'ofuna ne paasi n'ogenda e Bulaaya, kati otuuseyo balirira omwaka mulamba munene n'omwaka omulala ogwokubiri munene, tungako ze waavubye, genda otiriziiko ebyo ate bijja kukolera paasi endala, bijja kukulaakulanya okusinga ne bw'olowooza. Kati abaana abasinga obungi emyaka gino gye bamala egisooka sente zaabwe zibafa, lwaki? Nti babeera bawagala okwongerayo. Okitegedde, sooka oddeko emabega obeeko ebintu by'omanya. Kati omuzzukulu ono abuuzizza ekibuuzo nti singa mbeera nga natambulako ku musawo n'abaako ebintu byaŋŋamba okukola tutuukirize, naye ne sibikola olw'obusobozi ne ŋŋenda e Bulaaya, abaffe bwe nfuna ssente nsobola okudda ne tutuukiriza ebintu ebyo n'omusawo? Kyekibuuzo ky'ono omukyala kwe kuvudde sitooli eno yonna yonna emabega. Abalya mmere lwaki mwefuula? Abalya mmere lwaki temwesigika? Omuzzukulu ono yalina okusoomoozebwa, kwe kwamutambuza ku musawo. Kati abuuzizza ekibuuzo, singa mba nga nali sirina busobozi ne ŋŋenda ku musawo n'abaako ebintu byaŋŋamba tukole, tuukirize mu bujjajjange, ne sibisobola bituukiriza, kati nga nagenda e Bulaaya, jjajja bwe nkomawo nsobola okugenda ew'omusawo ne ntuukiriza bye yaŋŋamba. Okitegedde? Ekyo kituufu. Bw'abanga jjajja w'abaana oyo alina ebintu byeyakugamba, byeyakugamba n'otabiteeka mu nkola, oluusi mulimu bajjajja b'abaana aboogera obulungi, bajjajja b'abaana boolaba nti musobozi, alina obusobozi, amanyi kyakola, akimanyi, ng'era ddala ebintu byeyakugamba naawe walabira ddala nga kugambye ebintu nga olabira ddala naawe kyekyo, kakasizza kyekyo. Va e Bulaaya, ddayo mugambe jjajja naliko wano, olina ebintu by'oŋŋamba bwe biti ne bwe biti. Oyo ye muntu asobola Lubaale. Endagaano z'omukamwa n'endagaano empandiike zonna zikola, endagaano z'oku mutima zikola. Mujjukire emitima gyammwe gyabagambanga ki? Omutima gwo kye gwayogeranga ng'oli mu basawo ng'oyenjeera ng'okyali kuno ng'oli mwavu. Endagaano ezo ddayo emabega ozituukirize. Mujja kukulaakulana nnyo bwe munaaba nga mutuukiriza ebintu bye mwayogeranga mu kamwa, mu lwatu ne ku mutima. Mugattegatte ebintu bye mwayogeranga ku mutima, ebintu ebyavuwaza abantu byebyo. Omutima gulina ebintu bye gwayogeranga, bye gwasabanga okutuukako. Gwasabanga nti kendifuna ewange ndi Tereza Lubaale, oguza akapoloti oli Bulaaya, oweereza ssente bakuzimbiddemu akayumba oli Bulaaya. Okitegedde? Naye ng'omutima gwasabanga ekyo, bwe ndifuna w'embeera jjajja ndiba Tereza. Okitegedde? Gwakaabiranga ekyo. Kati akayumba okataddewo myaka 2 giweddeko, kyokka omutima gwo gugamba siddayo, kenyongereyo emyaka emirala 2 mbeeko obuyumba obulala bwe nzimba wali, oba nyongere nzimbewo obuyumba obulala. Naye ng'omulamwa gwali gwakufuna w'obeera. Mutegeere nnyo Lubaale amakulu ge. Tubasomesezza ebintu bino okuva ddi, naye abalya mmere mulina okutegeera empewo zino zibonereza zitya omuntu. Omuntu atuuka atya okubonaabona, omuntu atuuka atya okuggwamu, omuntu atuuka atya okukolera obwerere, sente ze ne bazibba, sente ze ne bazinyaga, ne bamunyaga n'afiirwa ebbanga liri lyonna lyamenyese ng'amenyekedde bwereere. Okitegere? N'ofuna wawo omuntu akulimbalimba mpa ssente kikugulize wano, kigenda okutuuka eno nga ssente zo baazibba, akawunti kuwateeka ssente zo baazibba, ssente zo zakyankalana, ssente zo baazirwaliramu bewaleka eno. Emyoyo egikutuddeko olowooza ebintu byewayogera nga oyandayanda, ne mmala nfuna omulimo, ne mmala nkola bwe nti, ne mmala ntuuka ku kino, nze ne mmala nkola bwe nti, ndayira. Ku mutima waliwo ebigambo byewayogeranga mu lwatu eri banno, eri ku musawo. Omutima gwo kye gwayogeranga, ebintu ebyo ebisinga obungi mu bitwale nga bikulu. Ebintu ebyo ebiviiriddeko abaana okufiirwa ssente zaabwe. Okitegedde? Lubaale bw'akukkiriza n'omuwaŋŋangusa n'obeerayo n'oterera mirembe n'okola, ne bw'oba olumizibwa naye n'okola n'ozikwatako. Baako ebintu by'olowooza bye wayogerangako ku mutima gwo. Oluusi otambuddeko bagambye kino, omutima gwo ne gubaako kye gwogera, ne gugamba kati bannaye ndi bw'omu bintu bino naabituukiriza ntya, nze atalina busobozi. Kati ddayo olowooza omutima gwo kye gwayogeranga, otungeko ze waavubye, ofunyeyo z'ofunye. Ennyingi oyinza obutazituukako, oyinza okuba nga jjajjaawo yali tannaba kutuuka kuwa ssente nnyingi,
z'oyagala jjajjaawo agenda zitta bussi. Jjajjaawo tayagala ogaggawala ebiseera bino kubanga bw'onoofuna ennyo ssente wali buyumba wano wali biki ng'obiina bingi jjajjaawo agamba oyinza obutasobola kutuukiriza nsonga ze. Kati ekyakutwaza ebulaya yali jjajjaawo, ekyakutwaza ebulaya jjajjaawo yagenda kukolayo ssente ze si zizo. Bw'ofuna omukisa n'ogulako puloti ezisigaddewo tereezaamu ensonga z'abajjajjaabo, endagaano ze mukola era tubafalaasira. Abalya mmere mubeerenga n'obwesigwa ku mitima ekintu ky'oyogedde. Ne bw'obanga okola endagaano ne munno otekangamu obwesigwa, ne bw'abanga mukwano gwo munno, ne bw'abanga bulaaya n'akutemera paasi n'akozesa airtime we n'ayogera n'ono n'ayogera n'oli, ogenda okutuuka ewantu nga bakumanyi n'otuuka wali ng'oli yakutegedde, n'otuuka wali ng'oli yakitegeddeko n'oli nga yakitegeddeko, ogenda visa biki passport biki nga byonna oyitawo buyisi. Muno n'akugamba bw'ojja e Saudi nsanga wano bw'oti ne bw'oti bw'ova mu nnyonyi. Era ne mwesangawo ne mweyaniriza n'obeerawo n'omanyiira ensi eyo. Bannange ne bw'abanga akunyiizizza baana mwe temuli benkanya, munno yo ne bw'aba akunyiizizza musonyiwe. Okitegedde musonyiwe. Fuuka atakirabye, fuuka atategedde. Ensi bw'etyo bw'etambula, talifuuka musiru, taliwangula mu nsi eno. Munno gwe weefuulidde, tomanyi bye yayitamu okutuuka awo. Amasimu aga buli kakedde, akasente ke yali alina kyagenda okukolamu n'akakusindikira, otuuseeyo otandise yanyiiza. Wanakati yandibadde gundi n'alyoka nyiiza n'alyoka akola bw'ati ne bw'ati. Nze wabula tombuulira lumbera oyo mukazi, tombuulira. Bannange n'ofuuka ow'ekitalo naye nga yakolako ekitundu kya maama, yakolako ekitundu kya taata, yakolako ekitundu ky'omuzadde. Ebyalema baganda bo tebasobola kikuyambamu. Okutuuka e Bulaya w'otuuse tebyali byangu, biba bizibu, naye byaliko abimanyi n'akuyamba n'akutemera ekkubo we litabadde. Bannange ne bw'akunyiiza, bannange ne bw'akusobya kiki, okitegedde. Waliwo ebintu bye tusonyiwamu abantu, tugenda tufuna abantu mu mbiri zaffe oba mu mbugo oba abasawo bonna bali eyo, n'obaako omuntu ajja nga talina ssente, oluusi yajja kukola Lubaale naye ng'ate ggwe omuwa obuyambi. Okitegedde n'akumanyira n'atuuka mu maaso oluusi amaze naawe emyezi ena oba kuba ku 5 n'abaako ebintu byanyiigamu okuva gy'oli. Okitegedde ne yeerabira emabega wali muzze muteesa ki, ozze akusaba ki, omuyamba mu ki bitu akasira n'omujja ku emu n'omutuusa ku 2 n'afuna okumanya n'akola ki, n'afuna ekimunyiiza. Okitegedde olina akwekutula kulinanyiiga olinakola ki. Babagamba mutule ku buliri mwefumiitirize gyenvudde n'omuntu ono. Ne bw'aba musajja nga wamufumbirwa, musajja n'akunyiiza oba n'omukwata n'omukazi nga tonnaba kumulalaasa mu bantu, tuula weefumiitirize ogambe mu kino ne mu kino ne mu kino ansobezza, kenjawukane n'omusajja ono ajja kunsiiga obulwadde, genda bibyo. Lowooza emabega gye muvudde abadde akufaako, abadde akwagala, abadde akwagaliza, obadde omusaba ekintu n'akikuwa. Lowooza gy'ovudde, okitegere kati ofuniddewo amagezi mu maka, oyagala ogenda opangise, olinawo oluusi n'obusobozi. Bw'aba akunyiizizza yawukana naye. Okitegedde abantu bakubuuza ebingi nnyo ebikwatagana amaka gammwe nga bwe mubadde, temweswaza. Togamba nti omusajja abadde tamalaako, omusajja abadde yeesenera envu, omusajja abadde akola kinedda, temweswaza. Yogera fulaati, musajja gwe twawukanye, musajja gwe siri kuddira, sijja kuddira, yes fine, tambula, kubanga abantu bulijjo baawukana. Tambula, genda wepangisize biki olufunye obusobozi, naye okupangisa enju eyo gana maka libadde eddaala. Kati omusajja ono waliwo ebintu ebimu by'olina okujjukira. Abafumbo abamu tubakuutira amaka ngo gabaddemu, temweswaza. Kuba emabega wali wonna mubadde muteesa, bulijjo muli kimu. Kati bwe muneweebula ne mweyanika si kirungi, musonyiwagane ku mutima. Ababalaba balabe nti mwawukanye fayini, yolesa obusungu, gamba abantu njawukanye n'omusajja oyo sikyayinza kumuddira, full stop, toyongerako birala, toyogera bya munda. Okitegedde, genda opangisa omuzigo gwefuna omusajja omulala obakola bwoti, oba tandika okwekolera. Gamba nti by'abasajja mbimaze, musajja gw'ompisizza bubi. Kukwata ntya n'omukazi, kukwata ntya ne malaaya, biki siri kuddira, biki okitegedde, bisalewo. Kitegedde naye ate waliwo ebibeera gye mubadde muyitamu, omusajja alyoka agwe mu nsobi. Kale no bw'otuula ku buliri n'ojjukira ebintu byonna, musajja ono wano yampisa mu kino, wano nali bwenti, wano nali munaku, banga limaze omusajja ono nzibukiddewo amaaso, koze bwenti ne bwenti. Omusajja ono abadde wa mugaso gyendi, buli jampa bulijjo tuteesa, wabula agudde mu nsobi akwanye. Sikolagana na basajja bakwana kemuviire ne gye buli eno naffe bwe tuli abantu, oluusi oyamba ku muntu ebintu eby'enjawulo, oba myezi 4 oba myezi 5 oba 6, awo nawo n'omutulo najja nga omujja ku 1 ku 2 ku 3 ku 4 ku 5. Kitegedde
mu ssente mu kulya mu bitu ebyenjawulo mu bibuuliriro kitegedde mu kugaziya okumanya bitu ebyenjawulo. Kale no abantu abasinga obungi temwefuulanga, olusi musonyiwe, olusi mwefumiitirize, olusi ebintu ebimu mbireke, olusi obuteweebuula, olusi obuteeyanika, otogera byama byammwe, okitegedde ebintu bifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo abalya mmere mubeere nga beesigwa mu mpewo, mu mikwano gyammwe, mu bantu bannammwe mu nsi eno. Obwesigwa obusiru mu nsi bwetaagisa, olina kuba musiru n'okuwangaza emikwano. Omuntu alyegeziwaze yeefuula omugezigezi, yeefuula amanyi nnyo, tasobola kuwangaza mikwano. Era buli gy'alaga mukwano gwono bw'omuyisizza n'oli bw'ojja okumuyisa mikwano tegiri wangaala. Omuntu kwana omukwano gwo oba sibba oba nene nga mukwano gwo alina byakuyambamu, muwangaale emyaka. Ne bwe muba musazeewo okwawukana, mwawukane nga mmwe, baka ebintu ebimu byoleka, baka ebintu ebimu by'omusonyiwamu. Kigenda musonyiwagane, yannyamba mu kino kyali kinene nnyo nali sobola kuyitawo wano bwenti ne bwenti, kamusonyiwe, bintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo endagaano ezo zibaviirako abantu bangi okufuna ebizibu mu maaso nga temukyayinza na kujjukira ti ebizibu byava wano. Olayinza okufuula muganda we wakati nga mukolagana ng'era kituufu mweyisa nga baluganda, kaseera katono nnyo n'ofuna ebikunyizo, oluusi n'ofuna guruupu oluganda luli oli n'akaaba amaziga naga, kale guni namulabanga nga muganda wange, kale guni namulabanga nga mufudde wa luganda, guni namulabanga nga muto wange, namulabanga nga mukulu wange. Eri abantu abakaaba amaziga nga mwawukanye nabo oli naga nti teyandibadde gundi. Kale no ennimi ezo ebikolimo ebyo olusi bibagaana okukulaakulana n'okugenda mu maaso. Bintu ebisinga mu byegendereze bibagaana ogenda mu maaso olusi nga weerabira nadda nti omuntu gwe nabeerako bwenti ne bwenti yanyiiga, omuntu gwe nabeerako bwenti ne bwenti namuyisa bubi, omuntu gwe nabeerako bwenti ne bwenti namuswaza, omuntu gwe nabeerako bwenti ne bwenti namwogerera amafuukuule naye nga teyalina musango. Kintu kiri kimu nali nina kumusonyiwa, bintu ebifaanaganako bito naye nga tewakisobola. Kale n'abantu abasinga obungi endagaano ze mukola ku mitima, mu lwatu ne mu buwandiike muzikuumenga. Okwefuula si kirungi. Teweefuliranga munno akutemedde ekkubo eritabadde. Teweefuliranga munno akuwadde ekyokulya mu kaseera nga tolina kyakulya. Teweefuliranga munno akubuuliridde ky'obadde tomanyi n'okimanya. Teweefuliranga munno akugaziyizza obwongo n'otuuka ku ekyo ky'obadde tomanyi. Teweefuliranga muntu oyo. Teweefuliranga muntu akukoledde ku birungi. Teweefuliranga muntu akutemedde ekkubo ng'obeera kuno n'akutuusa e Bulaaya. Tomwefuuliranga, bw'omunyigiranga munyigirenga naye tojjanga okwebuuza. Nyiga ku mutima ogambe naye nkusonyiye, okusinziira ku gye nvudde naawe nkusonyiye, mu kino nkusonyiye ku mutima ng'oli ku buliri. Endagaano z'okolanga ku mutima ne Lubaale zituukirize, zivaamu obwavu, zivaamu okufiirizibwa, zivaamu ebintu byaffe okufa, bintu ebyenjawulo. Tungakoze waavu byekolako okoze. Bw'oba olina kintu kye wamanya tirina okutereza Lubaale, tuukiriza endagaano ezo. Wasaba kufuna ssente ofunye miliyoni 4, ddayo emabega, genda otuukiriza ebintu ebyo, ate nkyofune paaso osabe bajjajjaabo nsaba kudda Bulaaya. Okitegedde, ofunye miliyoni 4, ofunye miliyoni 5, ofunye miliyoni 2, luli wagendanga ku musawo ng'ekintu kya mitwalo 3 kikulema okukola, kati otambudde ofunye miliyoni 3 mu cash. Okitegedde, ddayo ku mutima gwo kye gwayogeranga, kwata miliyoni ezo 3 ddayo. Okitegedde, baako kyozikolamu, funako emitwalo nga 2 kuba abasawo tebatwala ssente nnyingi. Gendayo mugambe jjajja wangamba ebintu by'wangamba nzijukira byali bya mitwalo 10 nti ye muzzukulu, jjajja mbadde nzize. Tekitegeeza nti miliyoni 3 zonna z'ofunye zitwalira omusawo, nedda. Abasawo tebakolera ssente nnyingi. Omusawo ayinza okugamba ekigali ekyaffuba amakulu gyattuwayo emitwalo 4, wabula teekawo effumu lya ddungu, naye nga n'ezigula effumu lya ddungu tozirina. Okitegedde, walinako akaseera ng'ebintu bye bakugambye ku musawo tosobola bigula nga bya mitwalo 4. Omusawo ebintu byagambye bya mitwalo 10 tosobola bigula, tolina wosuubira zijja. Omutima gwo ne gukaaba, jjajjawo n'aguwulira n'ogenda ku kyeyo. Kati ng'olinawo miliyoni 3, olinawo miliyoni 4, sooka oddeko emabega, tereza ebintu ebyo. Ew'omusawo yonna gye walaga. Okitegedde, eriyo n'abasawo nga watambula naye nga nakati omufunako obubaka gye wasookera, wagendayo oba mukazi oba musajja, nengera omufunako obubaka jjajja wakulaga ddayo eri gye wali, ddayo eri gye wagenda. Genda ku musawo bw'ati, oba genda obanga bakulaga kasubi oloota oli mu nkiiko wakati oloota ebintu bya Lubaale biki luli wali tulina busobozi, kati osobola okubeera ne miliyoni 4, ddako emabega. Okitegedde, obusobozi bw'okabiranga obufunyi. N'olwekyo okwefuula endagaano tuzikuume, ez'omutima, ez'olwatu, ez'obuwandiike tuzikuumenga obuteefuliranga bannaffe. Tujjukirenga ebintu bye tuwogedde. Endagaano, eriyo omuntu akola endagaano naga kino nkikoze nga ntegeera bulungi, enkya n'agamba nali mulalu. Tukuume endagaano, enkya tusobole okubeera obulungi, enkya tubeere emirembe. Eriyo omuntu akola endagaano, oli nambuuza nti endagaano nno kakasa ne bweba ya kibanja oba ya kintu kikalu, wena ajja n'amugamba nti kituufu eno poloti ogitunda, ntekeko omukono, teekako ssebo, ntundawo. Okitegedde,
olina amala okukola endagaano ezo enkya nosanga nga beefuuliragana. Eri omuntu asobola okuwaayo ekintu okitegedde, oli asobola okukwata ettaka n'alikuwa buuyi naga nti ettaka eryo ndiwaddeyo, ndikuwadde oba ndiwadde ekereziya oba ndiwadde obuwangwa n'ennono oba ndiwadde gundi, bannaye akataka ako nti yenkawadde gundi, ne mukola endagaano. Enkya n'agamba nti nali sitegeera, nali mulalu. Okwefuula enkya omukisa mmye, enkya bibonyobonyo. Ebiseera bijja kutuuka ebyokusomozebwa nga tokyajjukira ekyo kyewakola kyeweefuuliramu. Ebintu bino bisasula wabyerabira, obusasuzi obufuna wabwerabira. Lowooza endagaano z'omutima ez'obuwandiike, okitegedde ekintu ky'otunze, ekintu ky'owaddeyo. Lowooza ku lunaku olwo nti wali otegeera bintu bifaanaganako bwe bityo. Okwefuulira omulala, okwefuulira mukwano gwo akutemedde ekkubo eritabadde, okwefuulira mukwano gwo akuwadde ekyo, akuyisizza mu buzibu, akuyambyeko, alina we akuyisizza, mulina bye mubadde muteesa, alina we yakuyambira, alina we yakola ki, olina ekinyiizo ky'omufunyeko, musonyiwe. Kitegedde mbeerenga n'okusonyiwa, mbeerenga ne buleeki. Ky'oba ogenda okukola mala kukirowoozaako, kwata ku buleeki. Kitegedde ensi tulinyira ku bannaffe, ensi mikwano, ensi bantu bannaffe. Olireka abooluganda lwo, emikwano ne gikufuukira oluganda. Omuntu alinyira ku mikwano, muntu alinyira ku bantu. Okitegedde abantu b'ensi kasita okula osanga ensi, osanga abantu kasita weefuulira asoose. Okitegedde era kikutambulirako kibanga kikolimo kasita onyigira asoose nga tomaze kwefumiitiriza ne gye bugenda mu maaso bwe kijja okuba ate bifiiriza. Bw'obeerako Lubaale ayagala obwenkanya okitegedde kutuukiriza endagaano, obwenkanya, olubeerera ky'olagaana okakasanga nti kiribeera kyekyo olubeerera. N'olwekyo mukazi gwe alese ekibuuzo kino, bw'oba wagendako ku musawo n'abako ebintu byakugamba nga wali tolina ssente, kati nga wafunawo ku ssente, kituufu oddayo omusawo oyo n'otuukiriza ebintu ebyo tujja kugamba nti kituufu ye era kituukirize. Akukuume Lisoddene Dunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.